Mulonjali kutimba Salam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya Mamismero Hajati Asiya Musano Mutesitesi era omwanjuzi wa programu ya makankwaliriza ku lutimbe olw'emirembe olwa Salam TV. Mwebale abasiibye, mwebalire ddala nanti yidi tugenda kusala ensolo ezisinga okuba nga zinyirira. Ekintu ekisinga okuba nga kirungi endiga, embuzi, ente. Mwebale kwegatta abegasse ne musonda ne tubanga tugenda kusala inshallah taala. Mwebale okusiiba enchayidi. Amanza ali buli musiraamu yenna waali alhamdulillahi rabbil alamina gali mu kunyoka kwetegeka kuteekateeka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala yonna gye musinziira abasibye ennaku 10 mwafunye empeera eyo tosobola nagerageranyizibwako olaba esinga n'abagenzi ku lutalo lwa jihad ate nga abo Allah yabakola nga bankizo naye zino ennaku 10 eza sunna zo alhamdulillah. So twebaza Allah w'ekitiibwa subhanahu wa ta'ala eyaleese obusobozi buli omu yasobodde okusiiba n'asiiba. Tusabira bannaffe abali e Makka bamaliriza bagenda kumaliriza emikolo gyabwe nabo Allah abatambuze mirembe abakuume endwadde baleme kuzisaka. Ndinaani omulungi andaba ku lutimba lwa Salam TV nkuleetedde senior woman, head mistress, head teacher owa Wakiso Muslim Senior Secondary School. Simuleese wano nina ensonga, nina ennaku ennuma omulungi andaba ku lutimba lwa Salam TV, ennuma ku mutima ng'omuzadde namwe abazadde abali ku lutimba olwa Salam TV tulaba kati alaba head teacher wa Wakiso Muslim Senior Secondary School. Beera nnyo attentive, mwazika amatu muwulirize ebigambo bye byagenda okuba nga oba oliawo twogera okusinziira ku mulama gwe tugenda okuleeta kijja tuyambako ensonga z'abaana baffe ab'amasomero okubaako we tuzikoma wadde ng'oba oli muzadde naye waliwo woyinza okubaako n'ekkomo oba oliawo n'okirekera gwe kikwatako yennyini. Tugenda kutunira mulamwaki nga sinaba gukwanjulira head teacher yamaze dde okuba nga kalidde ku lutimba lwa Salam TV. Head teacher nsanyusa okukulaba kaseera kawanvu, omuswayiri agamba muda murefu kabisa. Nsanyusa okukulaba. Buuza ku mulungi akulaba ku lutimba lwa Salam TV. Abalabi ba Salam TV nsaba ntwala omukisa guno mbalamuseeko n'ekiramuso ekisinga ebiramuso byonna nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Hajati Amina Nakiganda Sultan, head teacher wa Wakiso Muslim Senior Secondary School. Hajati nsenso okukulaba. Alhamdulillah nya. Munange omulungi andaba nina ekintu kye nalaba emabega ka wiiki eyewedde oba wiiki eno gye tukubye ennaku ze tukubye emabega. Essomero erimu n'omuyizi w'essomero eryo ng'omwana waabwe yeetuze naye ng'entabwe kumusalirawo masomo ki g'alina kutwala. Ekibuuzo kyange kikino, head teacher wa Wakiso ani avunaanyizibwa ku masomo omuyizi g'ateekeddwa okutwala? Aba muzadde, liba ssomero oba aba mwana? Omwana akuze buli omu watuukira okugamba nti amwesunga. Omwana neyeepimamu omuguwa, omwana naafa. Kyampadde ekifaananyi ekibi muli munze munda nendowooza ne kubana nenga nti ono omwana aleese akabonero akabi oba oliawo mu baana banne oba kuba kutiisatiisa bazadde oba kuba butagambwako oba kunyigiriza ennyo omuntu n'atuuka ku maze nga bamutadde ku kisenge nga we oliawo alaba nti obwongo bwe tebusobola kweyimirira kibamusindiikiriza. Gwe kakensa w'ebyenjigiriza mama education tusaba ensonga eyo obeere nga ogitutangazaamu. Neyanzege abalabi ba Salam TV ankakasa nti Hajati Asiya wasonze ffenna tutegeddewo mawulire gannaku okuba ffe nga ate gye tuli basomesa owulira nga kikwatiddeko ddala ffenna kyatukutteko eky'omwana okuba nti saawa eno tetukyamulina twamuluuzinze eggwanga lyamufiiriddwa n'abazadde bennyini bakoze eki bamufiiriddwa naye nga
abatulabye abalungi bwe tuba tutunuulira abaana bano n'ensoma yaabwe ebiseera ebisinga ffenna twakula tulina ebirooto ova wansi ng'olina ekirooto ng'olina kyoluubirira oba oliawo kyoyagala okufuuka ebiseera ebisinga naye with the time oyinza okwesiŋŋaana ng'ebintu bigenda bikyuka okusinziira ku ki ku nsoma nebyo gy'oyitamu mpola mpola naye nga ffenna ebirooto byaffe twagala nnyo okubeera nga tukola ki nga tubituukako kati ajjata musana ky'obuuzizza nti ani avunaanyizibwa ani yandisazeewo ani gwe tuba tunenya kati bwe tuba tuzze ku nsonga y'abaana abo especially nga bayingidde senior 5 ajjati musana omwana bw'ayingira A-level ebiseera ebisinga ffenna basatu tuvaayo tugezaako mu advisinga naye ate nga advise yaffe erina kubeera nga etunuulira nnyo obusobozi bw'omwana ekyo kikulu mwenna abasatu mulina okubeera mu kintu kino naye ate nga tutunuulira tulina kusoosowaza obusobozi bw'omwana nze ng'omuzadde oba ggwe ng'omuzadde osobola okuba nga olina kyoyagala ng'omuzadde mu famire yo bazadde bangi nabo balina ebirooto omwana abilitizza endala naye nga ne maama ekirooto kye eri omwana we kiki kirala omwana obusobozi bwe bulala naye nga famire erina akazito keemuteekako ffe bwe tujja sayidi eyaffe ajja tumusana ey'obusomesa ffe bakansala ffe abawa career guidance ebiseera ebisinga ffe abaana bano tugezaako nnyo okubafolowinga okuva wansi n'omulaba obusobozi bwe bukola ki bwe buli ffe bwe twalinga tusoma abazadde baffe baali tebaasoma nnyo naye kyenzijukira obulungi ennyo nti maama wange yakolanga nnyo follow-up navanga wansi nga ngamba ojja kuba musawo kati nze nkuwa ekyokulabirako naye bwe yagenda ngoberera nangoberera yakola follow-up n'alaba nga amaanyi gange tegaliwa gyayagala okusinziira ku bwe nali nscoringa oba mpafomingamu kati naye agenda okugezaako okukola follow-up nga Amina tali eri gye yali akola ki amwagala agenda okulaba Amina nga alina sayidi gyali nzajja timusana okuva mu buto nalina karakita eyo nga bwe mpumula nga nkomyewo okuva mu kisulo simanyi era bwe kityo omwana bw'aba alina kyanaabeera okirabirawo nze natuuzanga bannange ne mbateeka mu ssaako yali embeera yange nentandika basomesa subject kuki ndoza olaba akabonero k'omusomesa kati mama wange buli we yantunuliranga n'amanya ono mubusawo taliyo ono agenda kubeera muki musomesa kati ajja tumusana omwana ono ekyamutuuseeko kuba kyonna ekyabaddewo ebiseera ebisinga tusobola okugamba nti abazadde oba oliawo bayiseewoko secondly ddala tusobola okwebuuza ekibuuzo abazadde bano babadde bakola follow-up ku nsoma y'omwana bw'oba omwana oza omugoberera omanya amaanyi we we gali n'omanya nti makyazi mbadde njagala nnyo abeere kino omwana ono kirabika takisobola because ffe we tuyingiriramu ebiseera ebisinga we advise naye okusinziira ku mwana kikyayagala era ajja timusana nze bwe mba sinawa mwana combination makyazi scores z'omwana nsobola zitunuulira bwe nti nemugamba nomanyi scores ze ennungi ziri mu arts naye kati njagala ombuulire bwe tuba tugenze na arts kiki oyagala okufuuka okitegeera ajja timusana olwogezaako okufuna obusobozi bw'omwana n'omutima gwe gye guli passion ambition ye yakubeera naye njagala kubuuza ng'era okyali kwekintu tokivuddeko mutwala omutawaana mwenge essomero ne mutuula one on one omwana n'omusomesa abaaliwo oba head teacher w'essomero nga tebannaba kusalawo ne mwogeraganya n'omwana oba mukireka awo jeno omwana ya atwale kati kiri bwe kiti lwaki nkiresa hajati yes senga essomero lyali lyayambako omwana ono lyagezaako okwogera n'omwana lyagezaako kubanga okusinziira ku information ze gye nafunye baatwala omutawaana to an extent nti omwana yagezaako n'agenda ne wa kansala okitegeera but the parents were insisting oba okitegeera omwana agezaako okulaga amaanyi ge gye gali n'obusobozi bwe nze bino sibisobola
naye olwokuba tulina mentality mu families ezimu nti olina kubeera kino ffe tetwagala kirala kyonna olaba embeera eyo naye ate ngaomwana obusobozi bwe bulina ki we buli kati ajja timusana kyenjagala abazadde bategeere nti tuzaala abaana nga balina ebitone ebyenjawulo abilities ez'enjawulo obusobozi obw'enjawulo ekyo kyenjagala abazadde bategeere tuleme kubeera bubeezaawo ogambe nti nze oyo alina okubeera omusawo kyoyinza okuba kyoyagala naye nga obusobozi bwe tebuliiyo nja kuwa ekyokulabirako kimu waliwo omwana omu gwe bawa medicine some years back naye nga fayini yali ayise ng'omwana bwakola nga yali genius nga mugezi n'aperformingira ddala bulungi kati n'amaliriza nga agenzewa nga bamuwadde ku medicine wakuba abazadde bamugamba kibaagala kati omwana oyo atuukayo engeri gye yali nti yali takyagala n'empiso obuyiso ng'akola ki ng'agitya tasobola kuba muntu mpiso kati bagenda omutwala wali babatwalira awasooka ku mirambo gyaffe bagikoleko okitegeera awo yawanikira n'agamba bivuddemu kati okiraba nti omwana oyo yagenda eri not because yali ayagalayo naye abazadde balina kye bamuteekamu nti ffe bw'otakola kino ojja kuba tutugasizza kati ajja timusana mu mbeera eyo kyenva ngamba abazadde nti tubeere careful nnyo nga tukola decisions ezimu maka because ajja timusana professions zonna kino kyenjagala abazadde bategeere okitegeera professions zonna careers zonna tukitwale nti amasomo gonna gayina kye contributing eri eggwanga okitegeera ajja timusana fields zonna tuzeetaaga ekyo kinjagala abazadde bategeere fields zonna tukola ki tuzaagala maaki azimumiza okuba mwagala musawo naye n'omusomesa yeetaagibwa mu famire ekyo kinjagala abazadde bategeere ti abaanawo batunuulire omanye nti ono obujagujagu bwe fluency ye boldness ye asobola obwa lawyer ate era n'omusawo asomesebwa musomesa anti kati oyo tumuyite tutya okitegeera n'omwana akusobola okukola sciences naye era still n'abeera omusomesa okitegeera ajja tumusana kati kyenjagala abazadde bategeere nti abaana bano tusobola okubafuna nga bonna bali mu fields zanjawulo era bongerezeeko nti era akabasomesa ke baali balwananga okwekalakaasa nti sciences teachers si banjawulo nnyo okusinga ki aba arts banjawulo baali banjawulo kuba babagerekera esente zaali meka ajja timusana nze nakulaga nti si banjawulo kuba arts ekyo nze nkiddamu nakikugambako nemabeeka because byetuyitamu bifaanagana kale naye ndowooza era okirabye nti era gavumenti yavaayo oko nebongera si bwe kyali bwe kiri kakati golwanagana naye nga neno newabanga era tagenze dokita nenda asobola okusomesa nga musomesa naye ngaasomesa sciences era oba oliawo nasemberera kiri oba oliawo kyoyagala okufuuka ekirooto ky'omwana wo so tukkirize nti the different disciplines abaana ze bakola ne professions zonna tuzeetaaga mu families zaffe bw'oba olina abaana bana lwaki bonna opointinga bagende mu busawo are you serious as a parent okitegeera mwene munaabeera abasawo ani agenda okugasa munne muleme kubaamu na looya lwaki abaana tubadividinga n'omanya nti ono abilities ze ono obusobozi bwe busobola bulo okitegeera ajja tumusana ono obujagujagu bwe ajja kusobola okukola sayidi eno ono mulungi nnyo bannyonnyola banne bategeera abeere omusomesa wa famire naffe tubeere nga batudda mu education sector tulina gwe twebuuzaako then ono atubeerera omusawo okusinziira ku busobozi bwe n'ebiddirira okitegeera ajja timusana famire bweto bwe yandibadde adadana okulowooza nti olwokuba dadi musawo ne mami musawo manyi tulina families ezimu nga mama musawo tata musawo bagala abaana bafuuke basawo yimba muli kuki look at a family where everyone has a night shift eyo family ki dadi ali ku duty eyekiro ne mama ku duty eyekiro n'omwana yatandise okukola bamuwadde duty eyekiro family kika ekyekyo okitegeera ajja tumusana eyo family ki leka taata abeere omusawo agende ku night duty nga mami waali asobola okutekinga care of the family
okitegeera head teacher omanyi nti abantu bano bonna bamatalinga yes we matter fenna abasatu naye sayidi ebbiri bwe ziba nga zisonze wamu exactly kati ekyo kyo kyetuwa enkizo naye ekyo tekijjaawo advise yaffe ng'abasomesa because ffe ebiseera ebisinga tuba tumanyi omwana okutyako omwana oyo nga badde ajoyininze A-level because kibaamu enjawulo awide oyinza okusinga n'omwana nga abadde mu ssomero ddala nga gyasomedde senior 1 paka senior 4 wakisa omuzirimu najjayo mu senior ki 5 nze ebiseera ebisinga ntunuulira scores nyinza obutategeera nnyo abilities z'omwana zisukka ku 9 wano ku lupapula naye musobola okubeera advantage di nti omwana we yakolera O-level ate era waakomyewo akole A-level ekyo Hajjati Musa namba nnina knowledge emala nnyo ku mwana oyo n'okumanya obusobozi bwe bukola ennyo kati ebiseera ebisinga ffe twadvisinga okusinziira ku scores z'omwana ya performance atya wawa ayina D2 agiina mukubala wawa ayina D1 yagifunye ne mu jjoogo akole mmege okitegeera but nja kuwa example nti there is a time nange wenafunako omuzadde yankaluubiriza owulira Hajjati Musana a child had scored bulungi nnyo abazadde muwulirize ebigambo bya head teacher omwana yali ascorinze bulungi nnyo mu arts owulira Hajjati Musana history 3 2 Islamu scores ennungi nga ziri mu arts but when it came to sciences best score ye mu sciences yali 5 mukubala biology 6 chemistry 7 but the parent insisted nti ayagala omwana mu BCM ne mga tekijja kusoboka okitegeera Hajjati Musana kati tutunulira abazadde bano abatuula waka oba babeera mu kitanda kyabwe ne gabagamba nti Sophia ayina okuba omusawo but a Sophia who does not manage sciences oba okitegeera amaanyi ga Sophia gali eri eyandibabeereddera oyo omulungi olaba emuvuga mumutaddeko agazito mumuleetedde stress omwana n'amaliriza n'atuuka ku level ekola ekyo because bye mumugamba okola tabisobola si ge maanyi ge si bwe busobozi bwe oba oliawo si ye interest ye si ye passion ye talotangako busawo abutya n'empiso bwagitunuulira awulira ensisi oba kitegeera Hajjati Musa nakyo twogerako kati mufunze njagala abazadde tubeere ku level emu nti for example omwana bw'aba nti agenda ku A-level wano musooke mutuule n'omwana mutunuulire engeri gy'asikowalinzeemu results muzijje muzitunuulire bwe zimala okudda after observing the results nga mumuyita so and so Safina okusinziira ku scores zo eno nga gye wakoze obulungi kati gweyagala kubeera ki mu bulamu buno kuba abaana baba n'ebirooto byabwe Hajjati Musana tewali mwana atuula senior 4 nga tayitegeera gy'alaga okitegeera Hajjati Musana ebiseera ebisinga ffe tuba divertinga onaye omwana oyo aba ayina kyalina mu mutwe kyawulira kyayagala okubeera kati njagala okukubuuza oli musomesa head teacher ate omusomesa si aludde mu byenjigiriza omwana bw'aba yasomye ng'asomye akyali muto senior 6 ng'omwana ono abadde mugezi agisoma atuusiza emyaka emeka kisinziira tubalire ku P7 ya omwana bwe tuba tugendedde ku nnomo waliyo n'abatula 6 nga balina 17 naye kati ffe tukitwale nti nnomo 18 19 egyo giba myaka mituufu aba yeesalirawo beba bamala university nga bali 22 23 in fact ebeera 23 omwana okumala university nga yatambulidde ku nnomo kati bwekito bwe kiri kiba kitegeeza ki nti omwana ono watuukira mu A-level aba akuze aba atandise okukulira ddala kati tutunulira A-level because bino we byabadde combination selection combination omwana emutwala ku kirooto kye combination zino zitwala abaana ku birooto byabwe omwana ono okulemerako kiba kitegeeza mmwe gye mwadde mmutunuza si kyekirooto kye Hajjati Musa n'omwana bwe kibanga kirooto kye gwe mama n'oba ogambye nti nze nkwagala mu busomesa akugamba nti nze njagala kino ate ffe ebiseera ebisinga Hajjati Musana twagala nnyo okugenda n'ekyomwana ffe ng'abasomesa kubanga because ffe tuba tumanya omwana wasonze n'agamba nti kino nja kisobola mmwe mumanya nti okay tujja muyambako bwe tuti ne kati parent wa insistinga na pointinga ku side gyayagala omwana atambulireko ate ng'omwana si gy'alina amaanyi ati ebiseera ebisinga omwana oyo amalirizanga
okusoma kumulemye obanga yekyayi ngera wabirabe kati yembeera eyajjati Hajati ekibuzo kyange kikino olwona tero gendako mu break kibuzo kyange ekisooka abazadde okujja n'asalawo asalirawo omwana waka oba omwana ono incident eno yabaddewo omwana ono teyasobodde kwogeraganyako n'abasomesa ne batwala omutawaana okuyitako abazadde b'omwana ono ne batuula abantu basatu ne boogera ku kintu kino kubanga mpulira nga bw'aba muzadde dene ezo ziba mpisa mbi nga bw'olaba omwana n'omusomesa nga bakulaga kubanga wamukwasa omwana wo bawesomera ebitiibwa okitegedde bw'obanga wasalawo n'ogamba nti head teacher wa Wakiso nkuwadde asiyono owulidde bw'akuyita ye maama w'omwana ono emyezi egisinga mu mwaka era kyaba akugambye aba akirinako obujulizi yamuliisa yamusuza yegwakererako lwaki omuzadde oba towa respect somero ate secondly Hajati Asia bwe tubeera ebiseera ebisinga n'okusika omugwa ku combination wakati w'omwana n'essomero n'omuzadde ffe ebiseera ebisinga tutera okugamba nti okay since you have insisted omuzadde because osimira n'omuzadde ng'alemeddeko ng'oyo bwe yalemeddeko since you have insisted katumuweeyo a grace period of 2 months bw'atulaga nti tasobola combination eyo okusinziira ku scores ze tunaaba tulabye nga tumugaa omwana oyo nga tumukyusa combination era alternative combination ejja kubeera eno bwe tukikola bwe tutyo kati kyenategedde mu story eyo it is not that omuzadde tebamuyita after ndowooza okurealizinga nti oba omwana bikoze bitya they invited the parent okitegeera jati musana when the mom reached school ne bamunnyonnyola embeera eriwo ti omwana agamba bino bimuzitooweredde takola ki tabisobola the mom insisted in sikwagala walala okujjako wa kati essomero lyatuta omutawaana okitegeera jati kati kyenjagala abazadde mutegeere nti buli bwolabanga essomero likugambye nti tubadde tusaba omwana ono adde eno gyajja okusobola ekintu ekyo tukirespecting ennyo because if already tuba tumaze okuinteractinga n'omwana ekimala bakansala baba bamuyise bamansita bakali ya guidance baba bamaze olwokwogera naye munaye nga tulabikanga wano azitoowoleddwa tukoze tutya ng'omwana yabawadde edda n'alternatives nti anze nsobola bino naye maama yalemerako kati yembeere kanveeko mubaka buno katono nnyo omulungi andaba ngenda kudda n'ekibuuzo amasomero okutema abaana gabatemera mu kiraasi ki era gasinziira ku ki kubanga singa ekintu kino oba oli awo amasomero gaali gakiteeka mu nkola ndabira ddala nti omuzadde tosobola kujja ne brain yeeyo gy'olina n'oyingira mu bintu ebitakukwatako n'ofiiriza eggwanga mu bintu eby'ekisirusiru ebwe bityo kankomewo